Oluvannyuma lw'ekirwadde kya coronavirus okulumba Uganda, omuntu omulala ayinza okulowooza nti ekitongole ky'obwobulamu mu Uganda ekyokufa ku ndwadde endala baakisuula mu gguluka. Olunaku lw'abatawaanyizibwa embeera ya Autism lujaguzibwa buli nga 2 omwezi ogwokuna mu nsi yonna. Wabula ng'omwaka guno olunaku luno bannayuganda bangi bo tebaalutegedde. Alipoota y'ebibalo mu ggwanga eyakola mu mwezi gw'omusanvu 2018 6.2 obw'ekikulu ekisajja 5.3 obw'ekikulu ekikyala balina obuzibu ku mibiri gyabwe. Abantu 88 ku buli mutwalo batawaanyizibwa embeera eno ya Autism. Nga Record TV tuwayizaamu ne Angela Muwanga omu ku abatandikawo ekitongole kya Hearts Extended Uganda era ng'ono alina omwana atawaanyizibwa embeera eno eya Autism. Bansomesa ebintu bya special needs. Angela atubulidde engeri ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga byawa gye bivuddeko bwe bimukosezaamu. Mu bino mwe muli okuggala amasomero okumala ennaku 32 awamu n'okuyimiriza entambula y'olukale n'ey'obwannannyini okumala ennaku 14. Kubanga kati Austin bw'ombuuza agamba President Museveni lwaki tajjawo lockdown kati sisoma but olina omunnyonnyola lwaki President yakoze eki ya authorizing lockdown. Sintayagala abaana bagende basome naye alina kyebadde akola ki aziiza. Okitegeera yembeera ogiyitamu ng'olina support system entuufu nga bategeera omwana kikyakola kikyayitamu ne community mw'obeera bategeera omwana kikyayitamu awo ne mukwatira wamu tasosolwa asoma afuna kyayagala. Muwanga asabye bazadde banne abalina abaana bano obutabatuntuza oba okubamma emmere kubanga abaana ab'ekikula kino beetaaga obuyambi n'okubalabirira okwawukanako ku bw'abaana aba bulijjo. Ekisinga obukulu kulaga abaana bano kwagala mukadde kano tubaagale nnyo. Tuleme basayira musango during this time. Bw'akola ekintu kitali kya bulijjo toyomba towoggana tomusayira musango naye tategeera kyakola ki kigenda mu maaso naye alina crisis gy'alimu right now. Alaba takyagenda ku ssomero ali mu kifo kimu bw'ati kinegeye kimukola ki kibakosa. So nkoola communities zaffe bazadde baffe bonna gye bali bonna abalina abaana bano babalaga okwagala ino time gye balina obbalaga okwagala okusinga bababudeebudde baleme kukola ki ate babannyonnyole bulungi ekiriwo si kya lubeerera. Era ono bw'atyo asabye ba RDC abakulu ku LC ez'enjawulo na buli omu gwe kikwatako obutakalubirizawo bonna abasaba okutwala abaana ab'ekikula kino mu ddwaliro kubanga beetaaga eddagala okuba obulungi. Government ekola guidelines ezo on mobility and what nti neuro disorders ziri hidden. Oyitasobola kumanya nti omuntu alina problem naye nga during this time balina okuaccessing eddagala balina okukola ki kale balina okulaba n'abasawo kale oli bw'ajja n'akusaba permission tusaba mubategeere naye kino kyonna kijja kukola bulungi bwe tunayongera okukola ki awareness mu communities abantu bategeere ekikola ki ekigenda mu maaso ku zino disorders tusobole okubeera nga tuli ku the same level ey'okutegeera. Joshua Mitala kulawo nawali Record TV. Then he give us that.